tubeerenga nnyo kamukisa kagweseeka tubenga tweyongerayo. Allah tumubaze w'ekitiibwa oyo akyatulekedde ekyengera ky'obulamu. Tumusaba Allah ayongere okubanga abutuwa obulamu buno. Amina ya rabbi. Tukolere mu byagalira byasiima ng'ate bituufu kubanga tugenda kulemera ku nsi. Time ejja kutuuka Allah atutwali. Waliwo akatambe kenzija ndaba nga Sheikh Ismail Mukataga nti bwe mbanga nfudde munsabire nga Allah ansonyiwe ebyansobyeku. Bwe mbanga nfudde munsaalire. Bwe mbanga nfudde kati wali takyaliwo. N'olwekyo nti Allah wanaba atusiza okututwala tusaba Allah abeere nga ate naffe asikizaawo ng'atusiima. Atusooka ffe atusiime n'ebitusobyeko ng'abatonda atusonyiwe. Amina ya rabbi. Kuba tuli bantu. Naye ate tumusaba Allah atusikizeewo abanajja ng'era basomesa nga ffe tube tusomesa. Bwe kiri. Amakulu tugende nga Allah atusiimye. Tumusaba so okusaasira ab'engaana ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabo bonna abatukulembera abalongoofu bannabbi be basalafu swalihu basalafu swalihu ngo batadde wabbali. Ozira bye bakola ne Nabbi Muhammad basuhabi be baganda be otuva ku baswahaba otuva ku nabbi tudda ku baswahaba waliwo batabi'in waliwo batabi'in kati awo alende tudda mu basalafu swalih. Naam. Netudda kwabo. Ese mashaallah. Tujja byamutendera. Mu ngeri y'emu Allah tumubaze tuwe ekyengera ky'obusiraamu. Amin. Kubanga kafa biha minan ni'ami. Kisinga ebyengera byonna. Bwekiri. Tutera okubaako ne kyetweyigirizaako ekisooka ekyolunaku. Tunagenda ku musomo gwaffe guno. Ekyokuyigiriza kyaffe ekyolwaleero kakalowoozo kano kagendera eddala eri abasiraamu. N'abatali basiraamu kabakwatako. Nti tulekerawo okoppa. Naye ng'okusinga eddala kagenda eri basiraamu. Naye ate n'abatali basiraamu nabo twagala basiramuke. Kitegeeza twagala batuuka okusiramuka nabo bakyejjeemu nga bakitegedde. Bwe banaasiramuka nga ate tebakyejjeemu kitegeeza era bajja sigala nga bakuba bibakola bulugu. Kalowooza ako kagenda ku muntu ng'abadde afudde. Okiba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ku nsonga ziringa 3. Ebintu bisatu tebirindirizibwa singa yibeera nga bituuse mu biseera byabyo. Ensonga esooka eswala bw'eba etuuse oba mbigizeemu ekisooka n'ekisembayo wallahu alam nja kwongera okwetegereza naye sijja biva ku oda yaabyo wabula nze njagaddeko na ku bintu bimeka bisatu. Eswala bw'eba etuuse as-salatu fi waqtiha no gisala mu budde bwayo nga butuuse nga tebannatunda kuyita. Lumu swahaba yabuuza Nabbi Muhammad sallallahu ti ayyul a'malu ahabbu ila Allah. Mirimu ki egisinga okwagala eri Allah? Amalu kitegeeza nti si gumu. Kubanga kijjulukuse mu gumu 2 3 kigeza kiri jamu. Mirimu ki egisinga okwagalwa? Yagamba nti as-salatu fi waqtiha. Eswala singa ogisala mu budde bwayo. Bamugamba nti kutu thuma ate omulala gwe guliwa ganti okugondera bakadde ababiri. Kiraba bulungi. N'ogwokusatu yagamba jihadu fi sabili okulwana mu kkubo lya Allah. Era naffe tuli mu kulwana mu kkubo lya Allah. Ekyo yoswala. Naye ng'eswala ogirese ekimu ku bisatu kuba eswala eri mu hadithi eri omuli ebisatu. Naye ate nga biri ebisatu si byenjagadde wabula njagadde mu swala. N'agamba n'omuwala wabanga abadde atuuse okufumbirwa kirungi mu mufumbizi. Manista tuyiminukum al-ba' falyatazawwaj ya mashara shabab. Nabbi nga bwatugamba abange mu abavubuka mbeera mummwe nga mulimu atuuse bakuyita kuwayira bakuyita kufumbirwa bakuyita kuwasa mufumbizi. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam omuntu senga aba abajjidde nga ayina eddiini ayina empisa muwe omuntu agende amutwale. Tomala gabuuza oyina sente oyina hama wakolamu wasoma otya oyina diguli mmeka okolerawa okusoma kulungi naye kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam tubale diguli ze yali ayina mmeka. Kati waliwo ebintu omuntu byote naye ng'okalubiza bantu abala bateragana lwa sente kibaviirako n'okubanga bafumbiza abaana baabwe. Salala kali kalowooza ndoza kawiche olw'ebyobugagga byabayagadde
natuko okufumbiza omwana ng'amufumbiza matayo naye ng'ate obusiraamu bwagaana. Allah yakigaana mu Qur'an surati al-Baqara ndo za 2:21. Allah yakigaana ofumbiza omuntu atali muki okutuusa nga akkiriza naye kiva ku ssente n'ekyo nti n'ensonga endala omuwala atuusa okukola ki okufumbirwa. Ensonga ey'okusatu omufu abanga badde afudde tumuziikirewo twanguyirize okumuziika. Akalowoozo kaye kubiri ebisatu kagenze ku mufu. Abantu bazze bakoppakoppa ebintu bingi. Omusajja n'afanga musiraamu nazikibwa n'alama bulungi nti bannange bwe mubanga nfudde temunsuzangawo sijja kunokola mannya naye ng'era ensonga emanyikiddwa abasiraamu bazze bagikoppa ne mumusuzaawo n'asulawo. oli nagenda embanga nfudde essaawa 4 okuwera ssaawa 10 nga ndi mu ttaka nki kyenkyayagala naye era omwana n'ayita mu lukujjukujju ye n'apalapalanya nti wadde muzeeyi afudde essaawa 7 wakuziikibwa nkya afudde 7 ez'ekiro n'asibawo olunaku lulamba. mbadde mumanyi nti 7 ez'emisana si 7 ez'emisana awo kale kiba kiri tuleti basobola omuziika enkeera kitaba bulungi. N'ayita mu lukujjukujju ate nga wano yeefuula nga amanye eddiini ate nga ne taata wabadde musajja alwaniridde obusiraamu ennyo n'abulwanirira kyova olaba nti omufu bw'oba gw'olamibwa otabana ne bakola ekyo fayini kale baba bakozeemu akabi naye ate si kinene kuba tewakiraama era oyinza butakifuna mu musango muki. Mpozi seka n'ekira ku nsonga eyo ne speeches ennyingi ennyo eziyitiridde bateekamu ebyobufuzi bateekamu ebyaki ebyobufuzi yadde si yabufuzi naye ne bisukka kale ekyo nayo tekyandibadde kibi nnyo kuba olyanza ogakati ate abantu nange mbafunye mu tayimu eyo tebakuŋŋanyizika naye omuntu ono mulwisaawo ate naddala nga yalaama taata wo aba yalaama nga kiyalama kikulu mu ddiini bw'okikyusa ofuna omusango ate era nga tuba tulina okuteekesa ebiraamo mu nkola naye ate naye singa twesanga ate yalama ekifu ekyo tukikyusaamu dokiri ne baba yatutiisatiisa musimanyi munno musimu gujja balumba temukikolanga aba akangatiisa bw'aba talamye bulungi mu shaliya ekyusaamu ekiraamo tugamba nti buno yalama si butuufu obutuufu bwe buno yabo tugenda okukola balekerawo okubatiisatiisa n'abafuusi naye yalamye bwekiti tagenda kuva mu kabuli kujja kwogereraku naye ate ekizibu ekiriwo nti ate alamye bulungi ate omwana najja n'akyusa oba bagala byanfuna bw'anaamala ebbanga nga bwali amabugo gabe mangi abusi kitegeera nze kyemmanyi nti waliwo kye bayita amataaba olwo ne baba badde aziikiddwa era kyenkakasa nti era osigala ofuna ssente tasaawaddeyo mataaba mabugo gali gesaawadde agakola ku byenteekateeka naye amataaba gano era gasigala gakola ki saasobodde kuziika kangende nkubagize bakiyita ndowooza tawuziya mu Luwarabu tawuziya oba taaziya ndowooza okubagiza bakubagiza nangalonjere n'olwekyo byonna ebiri okubagiza naye nga makulu muwaayo kaki n'olwekyo kano akalowoozo kagende eri abasiraamu nti mususse nnyo okukoppa oli natuuka n'okujuliza mu nabbi Muhammad sallama nga bamulwisaawo nabbi fayini bagwamu ekyekango oli yali mukulembeze n'ensonga nnyingi nnyo ezaaliwaawo ensonga ebintu byabatabukako mukulu nabbi afudde tebalaba agenda kudda mu bigere bye naye ate era bwe kyamanyika era ne bamujiika mangu bama ne bakola kikakati gwe bakulwisaawo oli nabbi oli n'agamba nga seeka omukulu bamulwisaawo kati gw'okoppa seeka nedda kola nkola ya busiraamu mulekerawo ogamba nti nga gundi yamala ennaku 3 nga gundi yamala ennaku 2 nga gundi yamala bwe kiti obusiraamu bugamba butya mu bufunze eddiini yaffe busiraamu si yakukoppakoppa yakuteekesa mu nkola ebyo Allah byayagala ate ga bituufu n'olwekyo nti tulekerawo okgenda nga ate kino kijja kikwatayo omuntu bazze balwisaawo abasiraamu naga basiraamu bukyamutuzanyirako muli luno nga namwe mwakola bwe muti n'olwekyo nti ensonga eyo si ntuufu ffe tuli bayudaaya ffe tuli basayidi eri eyakkono eyabawakanyi abamazaawo n'ewiiki n'olwekyo tubeere nga tukola amateeka ga busiraamu era tujja kukirwanyisa paka newaddeyo wanaabeerawo omuntu yenna azzakiremerako nja kukirwanyisa inshallah nga Allah yemukulembeze Allah ye mukama waffe Allah ye mutonzi waffe amakulu talago eri Allah gye twesigamidde
abana tusako bonna obulabi bonna tebajja kusobola kuba Allah akola ki wali fe tujja kulwawo tuli wa defender ba Busilamu tujja kuvangayo ku nsonga ez'enjawulo kye mwakoze omufugo mwakaziika abadde omututufu mu ggwanga sijja mwogera mannya si kirungi era n'Obusilamu tebukyagala tetwakanyiza wamu nammwe eyo nsonga ngivuddeko Allah tubitegeera ya Rabbi amina ya Rabbi tetuli bayomba wabula tuli abantu abajja okubuulirira mu ngeri esinga okubeera ennungi ekikyamu kyogerwako Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada isti'adha yagamba nti faqulul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadina lidh-dhalimina nara gendo bagambe mazima okubeera omulezi wa Allah anabayagadde akkirize amazima agamugambiddwa n'anaalaba nga byogera tebiriimu naye akola ekyo awakanye naye oyo awakanya twamala dde okutegekera abalyaza amaanyi omuliro jahannam kati n'olwekyo obanga otukwako ekifuba olw'amazima ge tutaddewo kiri gy'oli fe twewaddeyo okugumiikiriza tuwaddeyo okukola ki okugumiikiriza kubanga waliwo ekintu kye bayinza okukola nga kisobola kujja mu Busiraamu singa bakeesa kwakyali baganda nti tusubire mu kanso bagitunza ova mu Busiraamu tewali bitundu tulwanirira ki naffe kiba kituluma sigamba nti njogedde bwegati era abo be bamu be abamu ku bagitundu si kyekyo wabula tekikujja mu Busiraamu tekikujja mu buki n'ebitundu ebirala biki waliwo ku mulembe gwa nabbi si nabbi Muhammad yennyini naye yali kabaka omu oba yali muteesa bwe yafa Abasiraamu bali mu kisiibo ne balya jjajja waffe azaala muzeeyi bamuzeeyi baffe wano bamuzeeyi Kyeswa yali omu nga oba wa mutuba ya Ssaabasajja ng'era yali munnamawulire mu kyalo Mputte nga yatambuza amawulire agakoze eki agaliwo ate nga abasajja baali bakolera Obusiraamu ku imaani yaabwe gye baali bakolera sente naye nga bakolera lwa Busiraamu n'ebyakabaka bye bakolanga nga balina bye babawaayo saba bulungi naye yavuga eggaali yalima ku lubimbi namuga nti Muteesa akoze eki n'agenda nga olubimbi n'alwesazaako naga si kyalimi n'agenda nga abikira abantu Muteesa afudde yakola mulimu gwe naye yagamba nti abantu baava mu Busiraamu abamu baali basiibye ne basibulukuka abamu tebabuvaamu wa Muteesa teyali muki Musiraamu wabula kyenjagadde bamanye nti basibulukuka lwakuba mbadde ekyogedde mu bubi nti bava mu Busiraamu yina okuba teriyo yabuvaamu bwoli awo kubanga ne mufa kwa Nabbi Sallam era waliwo balyaza amaanyi abamala ne bakola ki ne balutadda kyova olaba nti aya zakkanga nti tali Muhammad okugjako muntu bw'aba afudde oba nattibwa mu ngeri yonna kikukyusa bukkiriza wamu naye omusajja agamba nti abasajja basibulukuse oli n'agamba nti ate olaba Muteesa afudde omutanda kakati ate nze nze ani asiiba akijja kubisiibayo shadallah Muteesa yagenda okubawa empeera n'olwekyo nti ffe tuli badefenda ba Busiraamu ne boonontwalako ekyenkozesa kati ng'essimu oba n'ebirala tolowooza nti ogenda kuntengula nze ndekerawo okukola ebyobusiraamu onzibye engatto ku musigiri mulekerawo okusaala nedda soboka tugende ku musomo gwaffe inshallah taala naye nga ndowooza naye ebadde paati kisebo kitegeerekesa ensonga eyo ebadde paati amina ya rabbi twakoma ku mulundi oguwedde inshallah taala Allah obulamu bwakyatuwadde tuli ku musomo gwa ddiini Busiraamu era njagala abawuliriza twagala abawuliriza abali eyo sijja kubeera nga musajja lumu twali tuziika omufu omu ne bamuwa okwogera okukiikira sayidi y'omukyala ono gwe tuziika yali mukyala amakulu najja nga yisayidi w'abaki naye bwe yalinganga yeebaza abantu yeebazanga ate yeebaza yekka bannange era neebaza bannange neebaza era bannange nekirwa ne Sekamuzaate okubeera nga amugamba ndowooza ebimu ku mikolo Sekamuzaate gye yakomako Allah n'amutwala n'amugamba nti owaayi kankusomese oluvannyuma olwali oleme kuddamu kusomesa bw'otyo bwe bakulondanga nti okiikirire famire leka kwogeranga ate yeebaza omu gwe wekka gamba nti banne ku lw'ensonga ABCD famire eno twebaza n'olwekyo nange sajjaga nti no nti njogera bwe ndola makulu awo nti twogerera kuba tulu babiri mu mbeera bw'etyo nti eddiini eno ey'Obusiraamu kugatwongera okutwala omukisa guno okubeera nga tunnyonnyola abantu nti ekituleetesa emisomo egifaanaganako bwe giti
ojja kuwulira nga tukiddingana n'ekya tetukiddamu ojja natuuka okutubuuza mwe temukyalina bye musomesa byaggwa tebiggwangayo wabula olw'okuba nti nsonga nkulu tugiddingana ate nga abantu okubajjukiza bafunamu nnyo fadhakiru fa inna fati dhikra wadhakiru kiraba bulungi jjukiza okujjukiza kugasa abakkiriza kiraba bulungi aya ziri bbiri inna fati dhikra aye n'eri endala nayo weeri jjukiza okujjukiza fa inna dhikra tanfa'u lilmu'minun au mu'minina aya nga bweri beri mansubo beri ani simanja kujetegereza inshallah kati n'olwekyo nti obusiraamu buno tujja tubusomesa nti eddiini y'obusiraamu lwaki yankizo yakujjukiza yaliwo okuva emabega n'ez'abannaffe zaaliwo emabega bwebanga eddiini gy'olimu teyaliwo mabega ofa nayo yaki ate si buli ekyaliwo emabega nti kituufu naye ffe twongera okubakakasa nti eddiini yaffe yaliwo okuva emabega ate n'eba ntuufu kuba kati abasamize baaliwo abannabi bajje baaliwo abasinze ebibajje baaliwo ku mulembe gwa Nuuhu baaliwo ku mulembe gwandi baaliwo naye nga ddala kituufu weewaawo bifo baaliwo bye basinza bye bituufu naye ffe tubalaga nti eddiini y'obusiraamu yaliwo ate Allah n'atugamba nti yatugamba tugibeeremu amakulu nti Allah yennyini atuma okubeera abasiraamu tolaba nga kibaako n'enkizo singa okeera ku mukolo nga tebakuwadde kaadi ze nenzija luvannyuma naye nga nnyina kaadi ekyokuba nti wakedde wadde tolina kaadi kikufuula ow'enkizo nedda kale nze fayini bajja kunvunana kyakkerewa ku mukolo ogwo ayinza n'okuba nga nnyina ensonga banna bagamba nti abanne wewaawo mumpise okujjako ngenda kujja insha Allah naye nja kkeerewamu kubanga mugenza okumpita nga nnyinako ate gye babadde bampisa abantu bamirundi ng'emeka kati gwenkizo gy'oba olina gwalina kaadi seeka obeera mu bagenyi abayite si nsonga nkeereye oba nakedde ekifo kye kisigalawo ekiri saate kuba naye mba nondeddwa nga nze mugenyi omukulu era baga nti banne mugenyi omukulu ajja naye ssebo mukulu ogira obeerako mu kifo ky'omugenyi omukulu bw'onoobeera nga inshallahu taala mwana abazze gira ng'okuuma entebe tulinako omukolo gwe twabaddeko nadde enfumiza mwannyinaze naye mukuba imaamu ow'ekitundu mukulu wange yamugenda nti kati gwe imaamu ow'ekiseera era ensonga zonna ez'okuwoowa gwe gwenzikoze eki gwazirina mu ngeri mu kanyomero ako yatwakayisemu nze naani naye ne mukulu wange era ku mikolo gyonna egy'okuwoowa nze nagikoze eki nze nagitambuzza kiki enjagaddemu nti oli obwayimaamu yabumusikizza naye nga bwa kiseera abakuuta muwamba kuba bw'anaamala okuwoowa bagabawo akantu abamu abalala bajjanga abatamanyi nti bazze kuwoowa batwala ebintu loola ennamba ne batwala ne be batumye bwatuuka ku nsonga y'amahale ne batuuka ku nsonga y'abasheekhe ey'okuwoowesa tugaa nti namwe mukyakolerera ssente naye nga balese loola ennamba ne be baata abatumye kati zibe bantu bazze bakoppakopa ebintu ebitakola ki bajja ne baleka ensonga enkulu aye ne bagenda ku nsonga ezitakola ki ezitaliimu abakulu nti ate n'ensonga endala ti wali ku imaamu okumuga nti oli mukulembeze ow'ekiseera amakulu yabadde naye ate naye yeteekayo akantu nti aba oba ofunye ekantu okali obwomu kuba nze nkoze eki nze nkutaddeyo lolwekyo nneme kufiirwa eri gye nkoze waye naye ate ategenze kuziika nga kimukakatako kukola ki so obusiraamu bwe tubulina okukola ki so tulandagga naye twagala ofunemu nti obusiraamu buno tubusomesa bwaliwo before ate Allah n'atugamba abantu Allah nyine tusomesa Allah nyine yatugamba tububeeremu tubeere abasiraamu naawe gy'oli mu ddala weewaawo yaliwo si kigaana oba yaliwo naye ate nga teyaliwo kale fayini yaliwo mu kubeerawo kwayo evaawa ani yakutuma ogibeeremu ani yagikutuma ogibeeramu emisomo gino mugiwe ebiseera mugiwe obudde ate mugifumiitirizeeko tetuvujja kweyogeza kuba tulina ebyokukola bingi sigamba tujja kweyogeza bweyogeza kuba tulina byakukola tuyina naye ne guno gwe mulimu omukulu byetuteekeddwa okuba nga tukola era ono si jobulesi ng'abantu bebalowooza nabo tebalina byakukola kati bawoogana bwowooganye musajja omu yajja nagatoweeseeka nga sikyabawulira nga sikyabalaba ennaku zino muwoganirawa shadalaila naye nga kyogera musiraamu okutuusa daawa sebo okuwogana buwogana era naga naye ndaba temukola mulya byuma mulya bizindaalo kati nogamba omuntu afaanaganaku bwatyo naye omala omusikayo nti kati bwato bwali tomujerega
tomukakkanya mukwate bulungi atajja kudda engulu inshallah mukube kadoozi ajja kuddawa mu magezi ajja kudda engulu so twakoma ku aya za Aliyasa 39 Sulaiman alayhi salam ngamaze okubeera nga ebbaluwa ekirabo kituuse okuva wa Birikisi omwali ensimbi Sulaiman abuuza ati mwagala kunsenda senda na sente temukimanyi nti nze ate mbye nafuna muziba sente nyina value quantity oba quality quantity ate nga quality amakulu alina change nyina change ate nga kina value kategerekese awo nauna akamiro twakayitamu nga Sulaiman ayogera ebigambo bino olw'eddiini busiramu nga yeriddawa amakulu nti yayagala kalimatullahi hiya al-ulya ekigambo kya Allah kibeerewa ate ngera kye kiteekeddwa okubeera waggulu ebirala bidda wansi wa kalimatul kafiru hiya sufula kibeera wansi ate era bwe kiri shekhe so mu mbeera bwetyo bwetwamala okubanga twakoma ku aya nga Sulaiman obusungu bumulinnye n'atuuka n'okubanga agantu wayi mwagala kunsendasenda na sente temukimanyi nti nze sente zennyina ziyina value ate nga nnyingi ate kati n'olwekyo ddayo sente zaabwe bagambe tugenda kubajja nejje batagenda kusobola wadde n'akamu tugenda kubafulumiza ddala mu nsi yaabwe nga bawansi nga banyoomuufu ate Sulaiman ate obusungu ne mwogera ne bulinnya kyava agamba nti ya ayyuhal malau abange mmwe abakungu bange ayyukum ani mummwe yaatini bi'arushiha qabla yaatuni muslimin nga nayogera Sulaiman ayogerera mu majjege yali atambudde nago amaze okugamba nti tugenda kubajjira nejjere batagenda kusobola kakati atagamba nti ani kummwe ani mummwe ayyukum ani kummwe oba oluganda otufu baluliwa oba ani mummwe ani kummwe oba ani kummwe ndowooza engeri gye kiri kumu ndowooza oba ani kummwe ani kummwe ayyukum ne buga nti ani mummwe tekina buzibu ya atini bi'arushiha qabla ayatuni muslimin andeetere entebe y'omukyalo oyo erabika yemwewaza erabika yemuwanisa ebbanga aliwanise wakati olaba uyabuuza ekibuuzo ekyo naye tutangaza abatulaba bakitegere bulungi esebo uyabuuza ekibuuzo ekyo nti ani kummwe olwensonga nti yali abuuza mu bangi baali bangi naye ng'ayagalamu omuntu omu naye singa yagamba nti ani mummwe yali yandibadde ayagala asukka kwogu omu nga balinga babiri basatu okudda waggulu bwekityo bwe kiri barakallahu fiikum mu mbeera bwetyo ayagala kumuleetera ntebe nze tira nnyo okweta ebyokulabirako ne kuja pulezidenti w'eggwanga kubanga pulezidenti w'eggwanga ali waggulu era abantu bamuwa ekitiibwa ate ne bwaba waliwo abatamuwa kitiibwa nabo lisobola okuba eddembe lyabwe kuba tebamukoze eki kuba omuntu ojja mukkiriza kintu lwa mpaka naye kyenjagaddemu kiri kimu n'oyo atamuwa kitiibwa era ayogerera mabbali fedde abasomesa baasomesanga abaana naye n'okuba nti omwana omusomesa amukubyemu embooko omusomesa ng'akuba si omwana akuba musomesa mbooko kuba ekyo kiwa amawulire ekyokuba nti omusomesa yakubye kiwa amawulire kifaanagana ng'omunoga nti omusajja yalumye embwa agamawulire gakola so bw'ogaa nti embwa yalumye omusajja tegakyakola ki si mawulire naye omusomesa alaga nti woneewuunya kale mmwe baana mmwe oli n'avaayo gatujja kukuba ejjinja n'omuyitako ku pikiyo ng'alinganga muli n'afuula akasuka akayinja ne katagenda na distance ziwera wabula ng'agezaako okulabika nti gamusunguwavu kubanga bamusomeseza n'agwa ebintu n'omukubamu embooko ejjinja ne liba nga terina distance zerigenze mu maaso wabula n'abanga agira bw'ati ne kakomaawo naye yabadde akola mu mbeera bwetyo so ki kye mbadde njegezaako kubanga ntegeeza nti President Museveni nkira nnyo mmugerezaako ebintu bingi naye nga n'engeri gye mmugezaako si mu mbeera nti yamukkakkanya si mu mbeera nti yamutyoboola si mu mbeera nti yamuyisaamu maki wabula olw'okuba nti ye pulezidenti w'eggwanga mukubirako ebyokulabirako kubanga buli w'omwogerako abantu bangi batega amaki balabe engeri gy'omwogeddeko omuzalawa ozalawa lankaze kubanga lankaze zozalawa Mungu yazimuwa kategerekesi naye tumugamba naye yeebereremu mu ngeri ennungi era ey'obuntu bulamu mu kubeera nga Allah amuwaddera nga amwagaza busiraamu bw'anaaba nga tasiramuse
saballa aberenga mulungamya ayingira obuki kitegeeza nti yakwembadde njagala okusooka okuyisawo inshallah ta'ala manyi bulogera ku mukolemeze ukaga banoonya kyokola ki kyezaako ate era olw'ensonga lwaki mwogerako mu mbeera esinga okubeera ennungi yensonga lwaki era tusomesa mu mirembe ne tukola ki mwogereko kyomwogerako nga kyakiyaaye olabe oba onoobeera bulungi noolwekyo nti mukubira ebyokulabirako biki bingi naye ng'ate nyinako kyenjagala ki kyoyagala nyinako kyennoonya ekyokulabirako kyembadde ntakiri kimu kisinga bukeesa enkyanga President Museveni entebe ye kwatuula nga mu State House teriimu nga waliwo yagitutte giba gyunyi kategerekese era naye kennyini agamba nti entebe yange yalazeewa era ogenda okulaba ng'abuuza nti owaayi entebe eyo mwagirabyeko ani yagitutte babata twagenze okunoonyereza nga mwana mulenzi ono ow'esayidi eyo ng'agyeyuube era asala amagezi gatuwe mugende mumumpitere tulabe engeri gyetunagesaamu kubanga entebe njagala ng'eri mu State House ategerekese bulungi amakulu nti bamukutta awakola ki bamukutta awaluma kaakati Sulaiman alayhi salam yagenda okulaba ng'ekinaagonza omukyalo ono Birikisi kunona ntebe eyo oli omukyala gye ajja gonda ng'omukulu bw'anaagonda ng'entebe musooseeyo gy'abadde alina okubanga tagisanze negye mbadde ndaga kakati mbikyusizaamu kubanga entebe ereese ereese obuzibu mumumpitire tuteese naye tulaba ayagala ki kategerekese so Sulaiman alayhi salam kyava agamba nti ayyukum ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ya'tuni muslimin ani mumwe ayinza okubeera nga ndeetera oba ani mukumu oba ani mumwe asobola okuneetera entebe y'omukyalo oyo kubeera bike kubanga ye mwewaza ne mubwatuka n'okubanga asinza enjuba mifo ky'okubanga asinza Allah yamutonda ate nze ndi nabbi ate ye aganye okusinza Allah asinza mu njuba mugikole ki mugireeti Allah agamba nti qala ifiritu minal jinni wanagamba nti qabla ayatuni muslimin eyentebe njagala erumbe esonga embere nga tabanabana kujja nga bakoze eki kubanga wanagambye nti bateeke tugenda kubajjira gye batagenda kusobola ate nga bawansi nga ate banyoomebwa wali yagambye nti ani ayinza okundeetera entebe eno ejje nga tabanabana kujja nga baki kubanga ebbaluwa yagambye nti wa atuni muslimina bajje nga basiraamu alla ta'alu alayya wa atuni muslimin kati wanagambye nti qabula ayatuni muslimin ng'olimbadde mbalinda bajjenga basiramuse kaakati njagala entebe yeesooke ejje kwatuula kwajogera kwalamulira ye musooke nayo nga tannaba na kujja nga asazzewo kitegeeza bw'entebe bw'eneeba emusoose eno gyemba ajja kugonda era wallahi kyatuukirira era omukyala yajja ng'anoonya ki naye entebe nga tennajja Allah agamba qala ifiritu minal jinni kyava agamba ifiritu lyali jinni wakikamma jinni ejinni ligamba nti ana atika bihi mukama wange ngenda kubeera nga njireeta kabula antakuma bimakamika olubereberye nga tebannabana kujja lalalalalala kabula ay antakuma bimakamika kifaanagana nga bonobeera nga yeetoolola nti aleka bulesi ntebe omuntu yagamba nti qala mukama wange ana atika bihi kabula an yartadda ilaika torfuka mukama wange nze ate ngenda kubeera nga njireeta olubereberye nga tonnaba kubeera ng'ozza otemya lw'eriiso okutemya n'okuzibu oyo azannya buzannyi wanaddira mu kifo okutulanga entebe naye ng'entebe sheekh mayiro zina mayiro okuva Ethiopia okuleeta entebe wa Sulaiman gwe omanyi mayiro eziriwo kwegamba ate ekyo amakulu oyo yali mukugu nnyo ate kwoli yali mukugu nnyo kwoli era njagala okukakasa abantu abakyajeemye oli awaganyala olwokuba alina ssente olwokuba kugalaba waali ayinza okuba president ayinza okuba nga muntu w'amaanyi naye tolina maanyi gaamu kubanga ab'amaanyi baaliwo ab'amaanyi baaliwo sheekhe bakusomera Gaddafi engeri gye yafunamu obukulembeze yajja kugojjojjaawe naye n'amuwamba mu ngeri eyeewuunyisa ne watamulwanyise naye yatuuka naye n'akola ki n'agonda nga naye ekintu kikoze eki seeka ndowooza omusomo guno inshallahu ta'ala olw'okuba nti muwanvumu tujja kuguggusa Allah wanaaba tuwadde obudde wiiki ejja naye katwongereyo aya ng'emu yokka inshallahu ta'ala tujja tandikira awo ate olulala Sulaiman alayhi salam omumanya amugamba nti nze ngenda kubeera ng'entebe njireeta nga onaba kubanga ozza otemya lw'eriiso aya eno yennyini inshallah tugenda okuba nga tukomako falamma ra'ahu mustaqirran indahu Sulaiman kituufu entebe yatuuka
Yanyuma n'agifuna. Yagifuna. Kitegeeza nti bw'abentebe n'agifunye n'eddiiru zonna abagenda ziruka zonna zigenda kubeera nga zikola ki nga ziyitawo. Twali ku lukuŋŋaana jjuuzi nga mmaliriza omusajja abuuza pasita ekibuuzo nti okakasira ddala nga ddala Yesu baamukomera ku musaalaba nti n'okufa yafa. Kituufu ddala sitaani ono agwa mu kategori ki? Sitaani mulungi, sitaani mubi? N'agamba nti oyo sitaani mubi ddala. Era sitaani mubi nnyo ekigenza ewala kubanga bba sitaani y'abaamukemye, ayenda ku muka munne sitaani y'abaamukemye, akola bino sitaani. Kaakati tugenda okuga nti Yesu ono okufiirira abantu ebibi yakola kintu kirungi oba kyali kibi? N'agamba nti Yesu